byonna gy'osinza okubeera nga tugoberera nkwanirizaako mukutu Fahad Pro UG Koli era nga manyingirewo ne updates ku biki ebisobola okubeera nga tebi happeninga mu ggwanga ly'etu Uganda ne bwera oggwanga naddala eyo gy'otasobola okubeera nga te otuuka video likinga sharingirako abala comment section akabokisako kajja kubeera open tekigenda kubeera nga te osulamu endowooza yo okusinziira ku byogenda okubeera nga te osanga mu katambi kano kakati amawulire endowooza kamere nga teetandika nag'omukyala Sheebah Kalungi. Sheebah Kalungi ono tekirina kubeera nga tekitegereka amaanyi agajjawa akozesa dduwa akozesa ensaasi omukyala asiiba nnyo simanyi kituufu addala Sheebah Kalungi kyakozesa kubanga ebintu byongedde okubeera nga tebimutambulira bulungi era nga Sheebah Kalungi ono fena tukimanyi nti yatandika obulamu obupya era nga yafunayo omwami we amanyikiddwa nga Jaffa Sulimani ono anagezako okubeera nga temba wabwino we musajja weeri eyidinda naye nga awangalira side eri e UK era ng'eno e UK yayinayo family yayinayo omukyala ng'ayinayo n'abaana babiri ndowooza Sheebah Kalungi obu audios nga mwasobola okubeera nga temuwulira yavaayo oluvannyuma okubeera nga te asinkanye Jaffa Sulimani agati I want to be a part of this beautiful family era munange kyasobola okubeera nga tekihappeninga Sheebah Kalungi n'abeerawo ne bazaala n'omwana kakati no oluvannyuma lwa pressure ndowooza Sheebah Kalungi gy'ateeka mu bufumbo bw'abana abantu ababiri nga bwe kutegeeza Sheebah Kalungi abadde namba 2 munange omukyala namba emu owe UK finally yakkiriza naga nti ekintu kambeere nga nkivaamu mbere ng'ate ensonga nzirekera Sheebah Kalungi azitwale mu maaso era ngenda kubeera nga tebaterawo obutambi awo just imagine Sheebah Kalungi nga ye mugyawo ekyamazima kiri nti naawe oyinza omaliriza nga okuttemu ebyo nobeera ng'ate munange osuulawo tawulo eno bwena bakugjeyo mu nsonga za Sheebah Kalungi ngenda batwalako ne wa Canada Mugume era nga bano badde bakamala emyaka 3 mu bufumbo oluvannyuma okubeera nga tebasipendinga over 2 billion shillings ku mukolo ogwali ogw'amaanyi bamaze ne baawukana. Canada Mugume agamba nti omukyala abadde nga mutulugunya mu mbeera ez'enjawulo ng'omusajja ate n'omukyala naye agamba nti omusajja oyo naye abadde mukambwe ennyo nga n'ekibooka akuba so nabo ensonga zaabwe ngenda kubeera nga tezikuterawo yongera okubeera nga te owulira kutuula kalira naba nkugjeyo obutambi bulala bungi yongera kubeera nga tembukutirawo awo subscribing nga twegatteko mu butongole buli nabadde se video ojja kubeera nga tefuna notification nti kakati Fahad ayina ekipya kyasobola okubeera nga atulete tulina Sheikh Asha musoma dduwa enamba zisimu wansawo ziyitawo ku busitikazi mulungi kajja kubeera nga takulomera edduwa ebikyaganje bijja kubeera nga te abiterera kabeera nga tebatera ensonga zino ku mawulire amawulire amulumajjo teva kakati ndiwo okutegeeza bannayuganda mwenna abandaba as we speak currently Sheebah ye nanyini musajja ayerere ebigambo bino sibyogeza bukyayi sibyogeza mbu njagala nnyo Diana sibyogera mbu saagala Sheebah njogeranga akolera abantu tuwulirira ddala Diana yantegezezaako bino ebigambo ye ne Jeff bayawula they are not together good they don't live together they separated when she confirmed that Sheebah was carrying Jeff's baby bayawula which means Sheebah obufumbo yabukola ki era namubuuzizza n'ebikwatagana ne audio ze twawulira era ebigambo njukira twabadde wano nga tugamba naye ate Sheebah bwabeera nga ya meetinga omukyala meaning omukyala yakkiriza mujjukira na mu meetings ndiwo okutegeeza abannayuganda mwenna abandaba right now Sheebah ye nanyini musajja era Sheebah mukwano lekerawo kwebwalabwala zina musajjawo mazima tetukulinaako buzibu esenga right now sirika right now Sheebah ye nanyini musajja nantegeeza bino ebigambo ne mubuuza nawulira audio Sheebah nga ayogera bwati ne bwati can you explain to me nangamba bino ebigambo waliwo omuwala bamuyitanga Agi yali bestie not bestie Agi yali Sheebaholic diehard wa Sheebah era nga ya runninga WhatsApp group zani za Sheebah era nga amanyinyo Sheebah because Sheebah caught me well mbu Sheebah was dating Agi's sister otyo tuwulira batuuka Sheebah ayawukana ne muganda wa Agi break up it did not go well kati Agi akola kifiiriza otyo
jukira Agi yali so close to Sheebah nnyo nga byonna nga abimanyi nebya Jeff nga abimanyi. Ladies and gentlemen, nimwe mwenna abampulira, owulira? Diana yali tamanyi mbu Sheebah ali lubuto, era Agi ye yagawani Diana tapping alive. Amala ogamuwa Diana, of course, like any woman, gets distraught, blah 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 blah. Mbuza angamba bichi I got upset bichi. Nagamba, that audio that you had, apparently Sheebah and Jaffa, they were friends. That's why in that audio Sheebah says, I have known Jeff for quite some time. Era chigambibwa mbu omuko eyali empanga ey'okuconnectinga Jaffa ebitundu by'enkyama bya Jaffa nani ne Sheebah. Imbu banange, you guys, I quote imbu mbaletedde what I heard from Diana. Omuko eyalya empanga eyaconnectinga ebitundu bya Jaffa ebyekyama ne Sheebah bamuyita ow'ekitiibwa Kabaka King Saha. Wandika nti King is not Kabako Saha, King Saha. Owulira? Era byetugamba mbu Sheebah just wanted a baby. It's not true. Sheebah was deeply and exclusively involved in a sexual, not even a sexual, in a relationship with Jaffa. Imbu Diana mubuza ate netulira audio bichi ate kati Sheebah ate agamba najja e Kampala nakumitinga nangamba bino ebigambo, nagamba olwokubanga bawe yabeeranga nnyo n'abayimbi, yamitinga abayimbi ab'enjawulo era yamitinga Sheebah namukolako omukwano. Wandika inti Sheebah befriended Diana. Era Diana teyeegaanako mbu tanyumyangako na Sheebah, tamitingangako Sheebah. Yamitinga Sheebah era nga boogera nga balinga ab'emikwano. Agamba she trashes any allegations that Sheebah wanted to have a sexual relationship with her. Bwagamba. However, mubuza ate what is that she was insisting. I told her I'm gonna do this if she is in it because I am a Kama woman. Diana ngamba bine ebigambo angamba yatuuka, owulira, yatuuka n'alwala kansa ng'azadde abaana babiri. Owulira, bawe n'amugamba ayagala abaana abalala. Bawe atandika omugamba mbu n'ayagala abaana abalala. Omusajja nga already yazinye Sheebah olubuto. Nga kati n'atandika kuleeta emboozi, njagala abaana abalala. Already nga mad. Ali lubuto nga they are trying to batya okuyingizaawo idea eyo. Omukazi nga takyasobola kuzaala because mwena mukimanyi omukazi yalwala kansa. Omukazi n'amugamba babeera nga oyagala abaana abalala, owulira, tufune surrogate. Jaffa amugamba nedda, me I have a friend of mine already that he is willing okunzaalira omwana. Owulira, kwe kumentioninga ani she. Kumbe she already ali mabunda. Wandika nti ali mabunda. Owulidde? Era Diana amala okubotoola ekyama onagamba agata 1 2 3 no wonder
No wonder yagamba ayagala abaana abalala. Era mu bigambo bya Diana nangamba, I kept wondering why my ex-husband wanted kids, because it's not like he was really well off. Already abaana ababiri, according to enyingiza yaffe baali batumala. Nga lwaki ayongerako abaana nga abaana baffe already nga bakyali bato. Ate I was the breadwinner of the home. Ye bwagamba, because Bawe didn't even have empapula. Bawe was actually in jail like for 2 years. Era nga agamba, I kept wondering why my husband wants other kids. Mbuna ye, nga we mumanyi, nga wamanya abasajja. I was like, you know what, since I cannot give you kids no more, we can get a surrogate. Bannange bino byambu, nga we babingambye, we mbibaleetera. Tuwulira. Kakati, Diana abiwulira. Bigoyinga viral abannayuganda by the way abampulira oba mwagala oba nedda yenze yasooka okujja n'engamba abannayuganda nti Jaffa ye baby daddy wa Sheebah ne munvuma. Yes. Diana amalo biwulira nti ono olubuto nga agi nga agambye Diana nga atabuka nga baawukana era Diana nangamba ayagala okutegeeza abannayuganda mwenna abamulaba si mujja wa Sheebah kubanga Sheebah omusajja amuliko yekka. Mazima. Of course muno mwe njagalira okumanya ne mugamba wait, did you mention that Jaffa was in jail? Nangamba yes, Jaffa was in jail. Concept for what? Nangamba Jaffa was involved mu okubba amamotoka era baamusiba okumala emyaka ebiri. Bannange sibalimba. Bina abannayuganda bebabbanga amatoka UK ne bagatunda Uganda, ne bagaleeta Uganda. Yes. Okumala emyaka ejja. Baamusiba. Ye alabika obufere bannange. Nangamba ebifaananyi bye twalabye nga abaana be bali ne little bad. Sheebah released, Jaffa and Sheebah planned this. Nga baagala okuyisaawo neyanziza nnyo ebirabo. Nga baagala okuyisaawo narrative nti this was planned and agreed. No wonder even the children are part of the family. You understand? Omukyala agamba abeera Bungereza, fe abantu ababeera e Bulaaya tokkirizibwa kwawukanya ani baana na taata waabwe unless the father has been it has been determined by court. Today those people are parents bakuza baana. Jaffa ayina chance era abaana be nono naye abeera n'abaana be. Era olunaku Sheebah lwe yakwata ekkubo n'agenda ne Little Bad UK a few weeks back. Of course Little Bad yali talabanga ku taata we ne baganda be, era Jaffa na pikinga Sheebah ne bagenda mu Airbnb. Jaffa n'agenda n'aleetaga girls ne balaba muganda waabwe. Bye bifaananyi bye twalabye. Tuwulira. Abannayuganda ababadde convinced by those pictures and the videos nti bambi no wonder wamma they agreed. Era omukyala agamba tasobola kugaana musajja kulaba baana be. And in any case omwana bw'abeera mwana we tekiri mu sitaani abaana okulaba omwana. Ate oli muganda waabwe naye tewaliwo nsonga ina lwaki. Era that is how those pictures have come to the internet today. Takola. Diana nangamba na bino ebigambo. Every time Sheebah comes to sing in the UK, whatever she's paid goes to the boyfriend. In short, ayimbira bwerere sente ze zigenda wani? Wa musajja. Yes, because the guy talina. Takola. Akola takola. UK teri mirimu. Mitono. Adde Uganda. Abagamba imbu he owns Salabed. He does not own Salabed. He's a relative to a person that owns Salabed. Era abera wawo nga yateekako nga yawandiika Mutesi Sharoni Kampala telephone number. He does not own.
He's a relative to a guy that owns Salabed. By the way, muchala wa Salabed ne mwami wa Salabed, that guy was Salabed. He's a very, very, very disciplined man. Very. Munange nkomyewa kumbozi. This is new munange. Kakati omuchala ne mugamba yiye na gamba era lwe twayawukana ne mugoba mu nyumba because enyumba yange yakwata ekkubo nagenda yasula wani wa Hadija Chimansulo wandika ati Hadija Chimansulo yani gwembuza Hadija Chimansulo yani ye yazala mu oyimuke alikati mu America ex was struck a baby Hadija Chimansulo aka Puliti Latifa nchimanyi jolio ndaba manango uyu mukazi ningamba era kwolwo Latifa wemera nimbagamba anti kakazi gwolimba yasulawo era bagamba mbu yazina mbu wanje yes era Jafari yasula wa Pretty Latifa okutuusa we yakola ki we yafuna akazigo ke agambye I don't know what Jaffa and Sheebah want because I gave them what they wanted. Jaffa wanted Sheebah. Sheebah gave her a baby. They are in love and it's okay. I don't have a problem. But the way they are trying to show the public, it's like their intention, they want to trigger my cancer to come back. I die and I leave my children for Sheebah. That made me emotional. They want to stress me and trigger my cancer to come back and I die and I leave my kids for Sheebah. After all, she admired my family. I'm telling you guys, I'm not lying. Yanti senga chichi bamukola ekisingo muluma we kimunyize ekiri awo tugambe omanyi kyekitegeeza serebu okubabawo bamukaziwo wamahamu nawe katibeerako kuki ku saidi ya Sheebah genda maaso ahiringe bannange nnyabo hiru beera gy'oli ohiringe oba oyagala kugira jangu nawe postinge ng'oli ne famire yo nawe tukole eki tukucelebrating oba tukukaabireko kubanga kati munnange oyagala tukuyitaase tutya kati omusajja ekisooka bamukutwalako bakusinga okuwooma oyo nno gwolaba oyo ayomba oyo gwolaba oyo ayomba yagamba Palvin nja kuwa obutwa bw'emmese oyo ayomba oyo Palvin ng'asomeredde ttati oyo gwolaba oyo bw'omala okutoa ekintu bw'omala okuwaayo omuntu omuleka n'agenda nze tati nene sinabamuleka kugenda okitegeera ekintu ekyo omusajja oba omuwaddeyo n'agenda muleka abeere happy bw'apostingako ekifaananyi ng'ali ne Sheebah n'omwana n'abaana be what is wrong with that nze gwe nakulabirawo ng'obufumbo tojja busobola teri kurayibbe byakuuma kitiibwa kya mpeta kati biki by'otuwandiikira tukole tutya ku ffenna bw'onnyonnyola obubi bw'omukyalo oyo kuliko eyamukutuma wano omukyala bwe yali akozesa omukolo gw'obuwumbi obusatu watwebuuzaako kanale watwebuuzaako tuli bize tuli mu kalulu musajja waffe bamukuba tiyagaasi wano na wali owandiisa omubalu wotottola kiki kyodduka lwaki weewozaako nga tebannakwakiyuzinga odduka ki odduka ki mumalira abaana b'abendi obudde teri kurayibbe byasobola bufumbo bw'obeera obufumbo si kusoma mawulire obufumbo si kusoma mawulire si kubeera tikitoka mwemolera ku baana b'abendi temuwummuza mpale owandiisa omukoko gw'ebbaluwa epeegi tubikkule eno tubikkule obuuliraani eyakugamba nti wasooye yamukusiimira ku mikolo gyammwe tewaaliyo bassenga tewaaliyo bataata yaani yabagamba nti bwe mwawukananga gye tutabatumye mu bufumbo muyina okudda mutufuukire ekizibu wali tonnakutulandawo yaziwera 3 neweekomiitinga mu bufumbo mbukufa kwe kuli baawula kwabasanzeewa wali otuusa okkuba ebirayiro gwe omanyi kye bayita okukuuma ekirayiro
okyalaba nkaneeno neeno bw'oliko. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.